Beeranga mulamu mu magezi. Essomo lyaffe olwaleero liva mu bbaluwa ya Pawulo omutume eri Tito essuula ey'okubiri kuva akanyiriri akasooka paka ak'e15. Naye akanyiriri k'e11 n'ak'e12 bugamba nti, kubanga ekisa kya Katonda kirabise, nga kireetera abantu bonna obulokozi, nga kitubuulira okugaananga obutatya Katonda n'okwegomba kw'omu nsi, tulyoke tubeerenga abalamu mu mirembe gya kaakano, mu kwegendereza n'obutuukirivu n'okutya Katonda. Eno ebbaluwa yawandiikibwa Pawulo eri Tito ng'amubuulirira engeri y'okugumya n'okunywezaamu ekkanisa gye baali bamutumye. Era mu Tito essuula ey'okubiri tulaba ebyo byonna Pawulo bye yawandiikira Tito okusomesa abantu mu kkanisa. Ku ebyo ebimu Pawulo bye yawandiika bye bino wammanga. Ekisooka, engeri gye batambulamu. Pawulo yabuulirira Tito ng'agamba nti, abakazi abakadde bwe batyo mu kifaananyi kyabwe nga beewombeeka, so si abawaayiriza, so si abafugibwa omwenge omungi, wabula abayigiriza ebirungi. Akanyiriri k'okusatu bwe kagamba. Era n'agamba nti abakazi abato okwagala babba baabwe, okwagala abaana baabwe, okwegenderezanga, okuba n'obulongoofu, okukola emirimu mu nnyumba zaabwe. Akanyiriri k'okutaano bwe kagamba. Ate abavubuka okwegenderezanga, ate abaddu okugonderanga bakama baabwe, obutayombanga, okulaganga obwesigwa obulungi. Bino byonna w'oba obyegendereza bulungi, byonna byesigamye mu kubeeranga mu bulamu obw'okukkiriza n'obwesigwa. Kyova olaba ebbaluwa ya Pawulo omutume eri Abafiripi essuula esooka akanyiriri ka 27 kagamba nti, naye kyokka okutambula kwammwe kubeerenga nga bwe kigwanira enjiri ya Kristo. Ekyokubiri, engeri gye boogeramu. Tulaba mu kanyiriri k'okusatu kagamba nti, abakazi abakadde balina okubeera nga si abawaayiriza wabula abayigiriza ebirungi eri abakazi abato, era n'abavubuka okubeera ng'ekyokulabirako eky'ebikolwa ebirungi, n'abaddu obutayombanga. Mu bbaluwa ya Yakobo essuula esooka akanyiriri ka 26 kagamba nti, omuntu yenna bwe yeerowoozanga wa ddiini, bw'ataziyiza lulimi lwe, naye nga yeerimba mu mutima gwe, eddiini y'oyo teriiko kyegasa. Ekirowoozo kya leero kiba mu bbaluwa ya Pawulo omutume eri Abaruumi essuula ya 13 kuva akanyiriri k'e12 paka ak'e14. Kigamba nti, ekiro kiyise, obudde bunaatera okukya, kale tuwambule ebikolwa eby'ekizikiza era tuwambale ebyokulwanyisa eby'omusana, tutambulenga nga tuwoomye nga mu musana, si nga mu binyumyo ne mu mbaga ez'okutamiiranga, si mu bwenzi n'obukaba, si mu kuyomba n'obujja, naye bwambale Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina.